n'ebintu ebirala bingi. N'olwekyo ffe ng'Abaganda nga tujjukira abazira baffe ab'olwaleero abali betwogerako, nze ngezezzaako ndowooza kulaga kusoomoozebwa ffe abaliwo olwaleero kutulina nga tukujja mu abo abatterawo landmark kutuyimiridde, era nga mpombawo njagala tukkirize nti Uganda tesobola kubeerawo nga ddala nsi yaffe yakwenyumirizaamu nti mwe tubeera, kuba yazimbirwa ku musingi omukyamu nti eggwanga lino bwe likeera ku makya ne baliwo obuyinza lyagala lisitame ku mawanga amalala. Naye ate bwe balijja mu buyinza bagenda ne batemula abantu baabwe, nga n'abantu ate ab'amawanga amalala bakkiriza abantu abo batemulwe. Nga bw'okisanga mu Northern Uganda, ti mu Northern Uganda bakwata Abanyarwanda abaali bayize Oluganda ne babatwala batemula abakyoli n'abalamu, naye nga bakibataddeko nti Abaganda be babakola ki? Be babatemula. Nga lujja ku ky'olunaku lwe bajja okukyusa ate obuyinza babuze mu Northern Uganda babagambe mugende mutemula Abaganda be babakolanga ki? Nga Abaganda tetukeerangako ku makya ne tugamba tugende tutemula tukole revenge ku bakyoli n'abalamu. Eryo eddembe n'obuyinza tetunaba nabyo ebikola ekyo, naye yenteekateeka weeri tuyinza givaamu tutya nga tugambye Uganda ebeewo buli ggwanga lisookeridde ewaaki ewaalyo. Baleeta ebintu ne babituteekako, fe ne batuteerawo ebintu bye tutunuulira. Sebo kanjogereko katono ku bulwadde obunyenyesa obuli mu empumbawumba nti emmundu ebadde mu Northern Uganda eyinza okuba y'emu ku nteekateeka ezaavaako obulwadde obunyenyesa ba Northern Uganda omutwe. Beefudde nga bayita mu Betyanywa MP, bo gwe baasalawo nti ba MP beeri bateekwa kubeera Buganda, webateekwa okukolera emirimu gy'eri. N'ateeka abaana 5 mu bbaasi abaleeta e Mulago ewatali na bujjanjabi. Bajja kumaliriza ng'abaana bo bava mu ddwaliro mpola mpola bwe bagenda basaasaanira Buganda. Era ojja kugenda okuwulira ng'obulwadde bw'okunyeenya emipine mu Buganda bukoze ki? Naye nga ku basawo baprofesa betulina baani betulina tewali asobola kuyimirira kati n'akugamba nti ekivaako okunyeenyesa abantu emitwe kyekino. N'olwekyo tulinga enkoko zebagabirira obugabirizi, zebalowooleza obulowooleza, kati kipumpuli azikubye nnyo muleete omusawo azikubiki eddagala. N'olwekyo ebigambo njogedde bingi nga ngenda mbikoona ku kukonyi era sibikugidde. Nsooka okwebaza olw'omulamwa guno, ndowooza gulimu ekyokuyiga kinene kyetuteekwa okulowoozaako. Nsaba abagenda okunziririra bongere okutakula emitwe tusobole okuggyayo omulamwa gw'olunaku lwa leero, kumpi tugujje mu resolution eyinza okutuyamba ffe okutambula nga tutambulira awantu wagazi. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Amina Ssebo. Oyo abadde omuwandiisi w'abazzukulu ba Buganda International mu biro Njuki. Ssebo weebale nnyo ebigambo byo ebirungi ebiyigiriza
ebikonye ku bazira baffe ebituwadde ebibuuzo okubeera nti tutunuulira entegeka kigambo kikulu nnyo nga nayo limu ku bbwa eritutawaanya ku bakulembeze baffe ababaawo nga tebakoze entegeka tisenga bwe mba nvuddewo ekintu kino kisigalawo oba kisigala kikyagenda mu maaso oba bwe nvaawo nga kisaanirawo ddala nga kyonna kiggwawo. Ekyo kintu kikulu nnyo, kikulu nnyo. N'ayogera ku bukessi, enteekateeka y'obukassi agyogeredde ddala bulungi yo nenjirabira ddala nti ddala agyogedde. Ffe bayinza okuba nga batulinamu obukessi naye ate nga ffe tetubalinamu bukessi eri gye bali, awadde ebyokulabirako kayiira. Abakessi ba Museveni baalinga eno naye ate nga abakayiira eri tebaliiyo. Bakikolanga batya? Bumalirivu ki obwo obwalingawo oba buntu bulamu ki bwe twalinanga Abaganda ne tulaba abantu? Bannange olwaleero era kaninawo omugenyi waffe nja kusooka mukwate nga omugenyi ono ngenda okuba mutuusaako essaawa yonna mujja kunsonyiwako abeere ng'ayogera gye tuli. Ssebo kamala okumuyita abeere nga ayogera eri abantu ku mukono ogwaleero nga omugenyi waffe ono omuyita leero nandi naye ajja kubeeyanjulira abeere nga abamukola amannya ge. Ssebo ntandise okuwuliza ssebo. Kale nange mukama wange. Ssebo eno oli mu studio nga bwe ya Buganda era nga nakusuubidde dda okubeera nti nsanyuse nnyo nja kusooka n'okweyanjula. Ssebo amannya agange bampita Afande Segula Mirambo. Segula Mirambo ssebo. Oba ndi kiriya simanyi bulungi ssebo mbulya bwe mba siri kiriya. Ssebo oli kiriya Segula Mirambo. Nsanyuse nnyo okubeera nti musobodde okunzikiriza okumpa akakisa kano okusobola okwogerako eri baganda bannange, eri eggwanga lyange, eri ensi yaffe Buganda. Amina ssebo, naffe tusanyuse nnyo okuwuliza. Njakusooka okwebaza omulimu guno gwe mukoze ogw'amaanyi. Amina ssebo. Era nti musobodde okutukuŋŋaanyiza information eno gye mugezaako oku-educatinga bannayuganda bannaffe okubeera nti kwegamba mwasobola okujja ne programu eno okujja ne rediyo. Amina ssebo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo weebale kusiima naawe. Kaakati nze ekimpisa Afande Segula Mirambo ndi musajja mutabaazi nga mmwe bwe muli abatabaazi. Ssebo. Olunaku lwe mukuza olw'okujjukira abazira ba Buganda abafiiridde mu lutalo kyankutteko nnyo. Nina obuntu bwe ngenda okukoonako naye nga ngenda kuyita mu bwangungu n'abalala basobole okufuna omukisa guno. Amina ssebo. Okusookera ddala nali bodyguard w'omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira. Era nali mu kibira kya training ze yange gikolera mu kibira kye bayitanga Kisisiita. Rangers Battalion. Yali ekulirwa ebiseera nze wendabeereyo yali ekulirwa commanding officer Kibuuka. Olwakuba ebiyiso aba NRA ne bamuteera Luzira. Era n'amala n'aziikibwa. Abamu ku bantu be njagala okujjukira gwe wennyini omuweereza omukulu Haruna. Ssebo. Kubanga naawe wali mu kifo kyange ekyo kyennyini.
Esebo. Afande Kasuku, Afande Kitayimbwa, Vitunda, Afande Potefo, Afande Kasule, Afande Mugozi, Afande Nsubugange yali IO waffe. Kasibante, Burusi, Mirinda, Semakula, yali ng'akola kwamula. Nga gyewandiise amuli. Ffe abamu kwegamba mujja kunsonyiwa nti eddoboozi lyange lijja kubanga ate liringa ng'eryagala omuso. Payini kwegamba gye nnina. Tewali mutawaana. Kitangeri gye nnyinza kuginnyonnyola. Okuva Muzeeyi Kayiira lwe yafa, n'engeri yonna gye tuzze nga tuyigganyizibwa. N'okutuuka ku ssaawa ya leero. Ffe abamu tutambulira